Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abebitiibwa tuli ku al-mimbar. Olwaleero insha Allah njagala tubeere nga tufuna ensonyi eri abantu baffe abalamu n'abantu baffe betutwala ne tuteeka mu makbara mu ntaana gye tuwangaalira oba oli awo ne gye tutawangaalira. Abantu abo ne tubaleka eyo, buli omu gye bakuziika. Waliwo we baziika kumpi n'abantu, wallahi waliwo we baziika nga wala. Tuva ku kibuga ne tugenda okuziika bannaffe, wallahi n'ogamba nti Jumua Muhammad Muzammil tumuleese eno, wallahi ne tumusaayo ate ne tumulekayo. Bwe tumulekayo n'aba nga asigaddeyo wahidan faridan, bwannamunigina bw'omu, nga teri kimugasa okuggyako emirimu gye. Naye omuntu gy'abeerera eyo mu ntaana eyo, kebe nga yakumpi oba yawala, babitiibwa istahyu min Allahi haqqa alhaya, mukwatirwe Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi mu bukakafu bw'omukwatirwa, nti abantu abo ababa bafudde kye babaagalako kubakolera bibagasa mu ntaana. Allah by'anaasinziirako abateere ekitangaala mu ntaana. Allah ky'anaasinziirako asobole okubagaziiza entaana. Allah ky'anaasinziirako asobole okubeera nga abateerawo ebyaliriro ebirungi. Allah kyasinziirako asobole okubeera nga abafunira man yu'anisuhum, abasobola okubeera nabo mu ntaana, kubanga entaana nga bwe yatendebwa n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, nyumba ya bwannamunigina, nyumba ya ntiisa, nyumba ya kizikiza n'ebirala. Naye innahu rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufari niran. Entaana ebeera kinnya mu binnya by'omuliro oba n'ebeera kyesiimisa mu byesiimisa by'omuki eby'omujjana. Ikhwatal kiram, waliwo mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala byassa mu nsi muno ng'abantu baabwe bwe bafa babongera kubateekako bibi, ate nabo ku nsi ne bafuna bibi. Babongera kubakomerera gye bali mu ntaana olw'ebikolwa bibasuubira nti gye biri, naye ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama teyabikolako wadde n'akamu. Babitiibwa entaana, omuntu bw'aba afudde ng'ateekeddwa mu kaburi, bino wammanga biriko obujulizi, tujja kuba nga tufuna mpolampola obujulizi bwabyo, naye kansooke mbinokoleyo. Omuntu bw'ateekebwa mu ntaana gwamutaddeyo, kwegayiridde ne sekwegayirira yenna yenna tomufunako mazambi, mufuneko empeera ez'okumusabira nga naawe Allah subhanahu wa ta'ala akuteekerateekera abajja okukusabira. Naye bino wammanga abantu babikola ne bisobola okubeera nga bireetera omuntu oyo okufuna akabenje mu ntaana, oba oli awo naawe ali obikola n'obeera nga ofuna omusango. Ensonga esooka, abantu bafa ne tubaziika, abamu ku bantu baabwe be balese ne babeera n'ebizibu byabwe eby'enjawulo, ne balima okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ne bagenda ne batuula ku ntaana ne batandika okusaba entaana, ne basaba abafu abali mu ntaana. Hatha shirkun billah, ekyo mu Busiraamu tekikkirizibwa. Abakikoze aba afudde oli Katonda, kubanga Allah agamba nti ud'uuni astajib lakum, musabe nze nja bbaanukula. Omuntu onaaba nga afudde oli gwasaba Katonda n'amufunyisa ensobi nga yali ogikola ate kennyini n'afuna omusango. Ekyo kikolebwa abantu bangi. Sanga mu famire bakayaganye, abaana ne beesitula, naddala abaana ab'obuwala, ne bagenda n'entaana ne bagikuba, taata owulira, taata owulira, ne batandika okukola ki? Okusaba. Ekyo nno kiri haramu, tekikkirizibwa. Bw'aba aziise omuntu okitegeere
nti tokkirizibwa kusaba muntu afudde okujjako olina kusaba Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Nabbi saa sallama yabyogerako nga bwe mbagambye nti kansooke mbinokoleyo nja kuleeta obujulizi. Ensonga ey'okubiri adhabuhu wannaharu inda alqubur. Bangi bagenda ku ntaana n'enkoko ne bagenda n'endiga. Ezo nno endiga zaafuna obuzibu kubanga buli gw'osanga ayagala okuwongera entaana n'amajini n'amasanamu n'amasabo ge gonna gonna ng'akozesa ndiga. Enkoko n'endiga zirina ebizibu ku shirk. Lumu twatambulako ne mukulu wange, kyali kiseera kya ssaawa ya ttuntu ng'omusana gwaka nnyo, ne tusanga endiga ng'etemeddwako ebigere, nga mu nnyingo bino ebigere bya wansi tebiriiko, kutandikira mu kisambi okwambuka waggulu nga bye bisigadde, naye ng'edduka emisinde olw'obulumi, naye nga biri ebintu bwe bingira mu ttaka bwetyo obulumi bukola ki? Bugyeyongera. Tunuulira ekisolo ky'obonyaabonya, oyagala bugagga naye ng'obonyaabonya kintu. Ila haddi nti abantu bakwata endiga ezo n'embuzi ezo n'enkoko z'embaata si nnyo, ne babeera nga babitwala ne babisalira ku ntaana. Haadha shirkun billah, tekikkirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu, era abakikola bamushirikuuni. Ensonga endala ekolebwa ku bantu abafudde ne ku ntaana zaffe mu byalo eyo gye tubeera, ensonga endala eyaziizibwa mu Busiraamu oba oli awo etakolebwako, rafuha ziyadatan ani turabi alkharij minha. Abantu bagenda ne bafuna n'olunaku ne basenguka ne bava ewaabwe, abafamire ne bajja ne bakuŋŋaana bagenze kulima bijja. Babitiibwa abasobola okubeeramu abawangaalira ku bijja basobola obirima ne bitazika, ne baba nga babamaliddemu abasigadde. Mu Busiraamu temuliimu kubeera nti abantu bakuŋŋaanira ku bijja nti bagenze kulima bijja, abadan, tekiriyo. Leero ekigambo ekyo kibatuusa n'okukola shirik, ne batuuka n'okugamba nti abagenda okulima ku bijja bateekeddwa okubeera na kino nakiri nakiri, naye ng'enkoko tekola ki? Tebulamu. Tekiriyo mu Busiraamu. Era bwe tuba tutadde omunnaffe mu ttaka, tuzaako ettaka eryo erivudde mu ntaana, niyo osanga abantu nga bagenze okulima ku bijja ate ne bongerako ettaka, n'osanga ng'entaana bagigulumizza okwenkana nga bwe yali nga bakamuziika nga bakuŋŋaanyiza ettaka okuva ebbali. Ekyo laisa min al islaami, si kya Busiraamu. Ensonga endala atajisiisi au tajisiisiha, wallahi kino kyayitiridde naddala ku abo Allah bawadde ku busobozi. Mutambuleeko mugendeko e Makka, mugende e Madiina, naddala e Madiina waliwo olimbo eriraanyidde ddala omuzikiti gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama eyaziikibwamu basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, eyaziikibwamu ba ummahatul mu'minin. Naye tolina ntaana gy'ojja kusanga nti baagiteekako sementi, baagiteekako ttalazo, baagiteekako ki. Babitiibwa abantu abataziteekako balina obusobozi bw'amaanyi nnyo n'okuzimbako omuzimbo nga muwanvu gwambuka mpaka ku ggulu. Tumanya nti eyo entaana ya Uthman, eyo entaana ya Ali, eyo entaana ya fulani, mpaka waggulu. Ma faalu, tebaakikola. Lwaki? Kubanga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yakitwala nti laisa min addiini, si kya ddiini ate nga kibi. Ekirala ekikolebwa ku bantu abaziikiddwa ne bateekebwa mu ntaana, oba oli awo ne zizimbwako sementi, ttalazo, tiles, eyo yonna kitaabatun alaiha, baziwandiikako. Tutera okugenda gye tuziika n'osanga entaana nti ogundi yazaalibwa mu mwaka gwa 1900 n'afa mu 1965. Iyo omuntu n'agamba nti ono omusajja yafa dda. Ebyo byonna bye tusangayo wa inkaana nti bitujjukiza nti omuntu oyo yali mukulu, naye la faidatan fihi fi ddiini, tebiina mugaso gwonna mu ddiini illa okuggyako bifuulira omuntu oyo nannyini kuwandiikibwako okubeera nti afuna ekitali kirungi mu maaso ga Katonda
so nga nakikoze n'afuna omusango. Ensonga endala binaawu alaiha, bazizimbako, osanga nga entaana bagyetoolozza akazimbe ne bagiteekako pompe oba bukajjansi ng'amaaso gasobola okuyitamu ne galaba ekiri munda, ila haddi nti abamu bakola entaana eyo ne basobola okubeera nga bagiteekako obuyinja obweru ebbali, era abantu nga bagendayo n'afukamira awo n'asaba, naye nga babikola ku ntaana. Hatha laisa min al-islam bal innaha shirk billahi ta'ala. Tetuzimba ku ntaana. Wakadhalika al-qu'udu alaiha, n'okuzituulako tetukkirizibwa mu maaso ga Katonda okubeera nga tutuula ku ntaana. Innahum ibadu, baali baddu abatambulanga ggwe, tetukkirizibwa kutuula ku ntaana z'abantu abo. Babitiibwa, nja kusomayo obujulizi tono nnyo ku nsonga ezo, ng'obujulizi obusooka hadith ya Jundub ibn Abdillahi radiyallahu anhu annahu qala an Jundubi بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مسجدا إني أنهاكم عن ذلك. Mbaka Muhammad sallallahu ku bujulizi obw'ensonga ze tubaddeko nti entaana tezimbibwako, tetuulibwako, tetugikolako tiles, tetugiteekako kiyitibwa talazo, byonna byonna n'okuzizimbako ne tuziteeka mu mayumba. Mbaka Muhammad sallallahu mu hadisi ya Jundub byagamba nti yawulira Mbaka Muhammad sallallahu ng'ebulayo ennaku 5 afe. Rasulu ng'agamba nti ala abaffe inna man kana kabilakum, timazima abaaliwo oluberyeberye lwammwe, kanu yattakhidhuna kubura anbiyaihim wasalihihim masajida au masjidan, baali nga bafuula entaana z'abannabbi abaabakulembera n'abasajja abalungi nga bazifuula emizikiti. Kitegeeza be basaalira nga gundi entaana zaabwe ze ziri mu maaso. Kivulwa olwaleero alhamdulillah tawhidi esansanye, si kyangu nnyo okusanga muzikiti nga mu maaso gaayo waliyo entaana. Era guba guzimbiddwayo at least entaana ejjululwa nebeera ng'eteekebwa mu kifo ekirala, oba omuzikiti ne guzimbibwa nga guli mu maaso wa ntaana. Okwewala ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba mu hadisi eno nti ala fala tattakhidhu kubura masjidan al-kubura masjida inni anhaakum an dhalika. Nabbi yagamba nti bannange temufuulanga entaana zammwe mizikiti oba we musaalira, n'agamba nti era ekyo nkibaganye. Hadisi ya Mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Muslim yagifulumya. Era hadisi Aisha radhiyallahu anha atugamba nti annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi lam yaqum minhu. Aisha agamba nti nabbi yayogera mu bulwadde bwe obwo bwasembayo bw'ataasitukiramu. Kitegeeza nti obwo nabbi mwe yafiira. Yagamba ate nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la'ana Allahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah akolimire abayahudi n'abanasara abo abafuula emizikiti gyabwe nga bagifuula entaana zaabwe nga bazifuula emizikiti. Maanahu ti omuntu afuula entaana omuzikiti, nabbi yamufaananya abayahudi n'abanasara. Ekyokubiri ne baba nga balina ekikolimo okuva ewa Mungu subhanahu wa ta'ala. Kale nabwe kityo nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaana. Ensonga ndala hadisi ya nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti la aqru fil islam, teri kusalira ku ntaana mu Busiraamu, teri kuwongera ku ntaana mu Busiraamu. Ekyo nabbi yakola ki? Yakigaana. N'obujulizi obulala hadithi ya Jabir radiyallahu anhu
agamba nti naha rasulullahi saa sallama an yujassisa alqabra wa an yaquda alayhi wa an yubna alayhi wa an yuzada alayhi au yuktaba alayhi. Nti Omubaka Muhammad saa sallama yagaana entaana okubeera nga ezimbibwako sementi, tetulina gizimbako. Ntaana nnyingi zetusanga naddala ez'abantu abafunyi, ate abantu abaziteekako sementi abo la ilma lahum min addiini, si kyangu nnyo okusanga muntu asomye eddiini nti ateeka sementi oba talazo oba oliawo tiles ku ntaana, okuggyako abalina ekitono mu ddiini ekyo bakikola. Naye baddu ba Allah abali mu families ezo nga mwasoma eddiini temukitunuulira, wa innama mukivumirire. Nayo family emu gyemanyi nti waliwo gurupu yajja negiteekako, gurupu nejja yamaseeka negimenyako. Obwo nno bwe busiraamu bwe bulaga nti ensonga wagisoma n'ogitegeera. Wa an yaquda alayhi, n'ogituulako entaana tekkirizibwa, nabbi yagaana. Wa an yubna alayhi, n'okuzimbibwako. Wa an yuzaada alayhi, n'okwongerako ettaka eritali lyako. Wa an yukutaba alayhi, n'okuwandiikibwako. Ebyo nno byonna nabbi saa sallama yabigaana. Kirala kyenja okusembyayo insha allahu taala hadisi y'omubaka Muhammadi ya abi Murthid al-Ghanawi agamba nti samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-quburi wala tajlisu alaiha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti musaalira ku ntaana ate temuzituulako. Totuula ku ntaana tekikkirizibwa, n'okuzisaalirako tekikkirizibwa. Bw'osanganga entaana eri mu maaso ga muzikiti, omuzikiti ogwo tokkirizibwa gusaaliramu, kubanga Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakigaanira ddala. Era sembyayo hadisi ya abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu agamba nti Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti al-ardu kullaha masjid illa al-maqbara wal-hammam, rawahu Abu Dawuda wa Tirmizi. Nabbi sallama yagamba nti ensi yonna yonna tukkirizibwa gisaaliramu kubanga muzikiti ntukuvu. N'agamba nti illa al-maqbara, yawatasaalirwa wali wamu wokka, entaana oba mulimbo oba mukabulisitaani tetusaaliramu. Mukabulisitaani tetusaaliramu, mulimbo tetusaaliramu, awaziikiddwa abantu tetusaaliramu, kubanga tujja kubanga abasaalira mu maaso g'ezo entaana. Wakadhalika al-hammam, n'awafuuyisibwa oba ebifo ebikojobwamu. Kale nabwe ekyo babitiibwa. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okulumirirwa abantu baffe abafudde n'abaziikiddwa mu ntaana yonna, sawaawo akaana qabru muslimin aw ghayru muslimin, nga ntaana ya musiraamu oba si ya musiraamu. Bino byonna byonna byenjogedde Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazingiramu n'agamba ntaana tetukkirizibwa kubeera nga tukikola. Tulina families zaffe oluusi nga si basiraamu, ne baba nga bagenda kutandaaza malaalo ne bagamba twagala contribution yo. Hadisi eno eba ekkutteko wa in kaana, nti gwe bagenda okukolako si musiraamu. Then ku musiraamu ne kiba nga tekiyitirira kubanga tekyakolebwa Mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Tuwe ebitiibwa abafu baffe, ate tuleme bakolera mazambi, ate oba oliawo tuleme bajjako mazambi olw'ebyo bye tukola eri entaana zaabwe nga bafudde. Wajazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.